family tugezezzaako wadde kye tulina nti otusanga mu ngoye za poliisi. Of course omuntu bw'awulira nti yantutte mu poliisi aba alaba ng'omuntu eyamututte okuba nti asibibwa. Naye Child and Family ezimbye erinnya lyayo okuba nti nesobola okwesigibwa abantu abalala mu mbeera ey'obutakola ki kwagala kusiba muntu. So bw'oba olina akasonga akatono ng'oyagala tusibe musajjawo totawaana kukola ki kujja ku Child and Family kuba si yenkola. Tetugendera nnyo mu bintu bya kusiba muntu, tugendera nnyo ku bintu ebyokukola ki ebyokusooka ne tuwuliriza enjuyi zonna. Kuba bwe tugenda ku by'okusiba omuntu tetujja kwawukana nnyo na poliisi eno gye bakola ki gye batya. Ekituufu abantu batya poliisi, tugezaako okutereeza ekyo ekifaananyi. Naye oli bw'awulira nti bamuyise ku poliisi naye ng'ate abalamu mugenda ne mubayita n'ogenda okulaba there case gye nalaba ate omusajja ne bamusiba mu kaduuku ne bagamba ne bamuyisaawo taata w'omwana ne bamusiba bamugamba agira abeerayokko. Ebiseera ebisinga bw'otuuka ku poliisi ate n'olagirawo gwe nti togenda kubeera receptive ng'oli negative ku buli kimu ekyogerwa ng'ate ne attitude yo si nnungi. Teeka we liba litukkiriza okukwata tukukola ki tukukwata. Nalena yagamba okumuboggolera like engeri gye yayogera ayinza obba yayogera bubi ey'abasirikale. Ebiseera ebisinga tubeera ba conflict resolution naye bwe tulaba nga conflict gw'okyayagala egende mu maaso okutaasa oli kuba tetumanyi kati engeri gy'ategedde nti akuyise ku poliisi oyinza omwerekeza ebigambo n'ogamba ogenda kundaba nga tuzzeeyo ate situsooka ne tukola ki tukusigaza mu mbeera ey'okwogera naawe. Naye nga ebizibu by'omu maka bizibu byakwewalika ebiseera ebisinga naye kye tumanyi nti gy'emisango gikendeera. Banafu abagobera programu za Biva Organic nze Dr. Ssenjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits, mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pilau masala nga bw'olaba ku screen yawo. Ffe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajjaani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component. Kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste. Olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Ssenjobe. Owesigire. Owesigire means trust. The one you trust. The one you trust. Then look. Luke is just a Bible name, I think. Ani yakuchonga. Luka, tomanyi Luka? Omanyi Luka. Wo mu Bible. Owesigire so mama bamwesiga nnyo. Tumaga amanya nange. Taata wange yalimpa. Taata Nenga tusanyisa okulaba. Good to see you in person. Gwe kusoso weda ngamba ha. Oba kati oba ofaanana otya naye ndaba oli muwanvu okoma eri. Siri muwanvu. Oli muwanvu nnyo. Siri muwanvu nnyo. Oli muwanvu. Kati tutandise? Tugenda tutandise. Tutandise dda. Tutandise dda, let's if you want us to begin. Naye nga twatandise dda naye nga tusanyise nnyo okubalaba. It's a Father's Month, like next weekend. It's Father's Day next weekend. So, guno mwezi ogwa June for Love Life tetunuulidde ba fathers. Tugamba katuleeta afande
asobole okubeera nga atunnyonnyola because there are certain cases that I handled on radio nga tulina shows twali tukola eza poliisi manyi oba lwaki zalekeraawo eza kirabika mwasooka ne mubirekeraawo ku radio nkola ne radio 4 naye most radio stations nalaba ndowooza simanyi oba mukyazikola nga tuzikola naye hours was on a Monday. Twakendeeza mbukendeezi naye nga zikyakolebwa. Tulina enteekateeka ey'okubunyisa entambula y'emirimu ya poliisi. Poliisi n'omuntu wa bulijjo kwesembeza eri omuntu. So tulina abaofiisa abali designated okubeera nga batambula ku maradio. Abeerawo enteekateeka yonna tuzikola talk shows naye of course nga bw'ogambye twasooka ne tureorganizinga katono nemwesikamu so temunnadda bulungi neŋŋamba omugezi katukunoonye tulabe nti naawe otunnyonnyola kati then obuzibu obwaliwo bw'otunuulira twali tusaba batukenderezeeko ku music bw'otunuulira cases ez'abaami mu mwezi guno ogw'abataata men are going through challenges. Manyi waliyo family and child. Tulina child and family protection unit. Yes. Eri ekola etya. Kati atamanyi at least kakitegeere. Atamanyi tulina ekitabo mu Uganda kye bayita penal code. Kye kirambika emisango oba kye kirambika emisango egiyinza okuddizibwa. Oba egiddizibwa mu bantu bwe baba bagizizza babonerezebwa batya. Then emisango egyo egy'enjawulo omuli okutta omuli kati bwe tuba tuzze ku ky'abaana mulimu emisango omuli gwe bayita ogwa negligent ng'omwana omulekeredde mulimu emisango egy'obubbi mulimu emisango egy'okulwanagana gyonna giri mpene kode girambika bulungi ebibonerezo ki by'oyinza okuba nti nno oba omuntu bw'aba azizza emisango egyo. Kati bwe tudda emabega ffe nga poliisi twakiraba nti CID tulina department ku poliisi gye bayita criminal investigation department. Mu buli poliisi ebeerako nti CID eyo yeyina obuvunaanyizibwa obunoonyereza ku misango egyo n'ekukozesa statement gwe balumiriza ne bali abakulumiriza ne bakozesa statement nemala nekutwala mu mbuga z'amateeka direct. Kati CID eyo teyina nnyo oba kye nandiyise face ya buntu. Kati ate ne tukiraba nti emisango egy'omu maka emisango egy'omu maka gyetaaga face ey'obuntu. Nti ne bakolayo unit gye bayita child and family protection. Oba oli awo omusajja agaanye okusasula sente ze. Child and Family Protection Unit esooka neeyita oyo omusajja mu mirembe neetaddukirawo kumukwata jeeke lwaki wagaanye okusasula sente zaki z'omwana wo gwe wazaala. Nesooka neewuliriza sayidi ye neewuliriza sayidi y'omukyala then nesooka neegezaako okutabaganya bw'ebeera nti omusajja alina obusobozi real obusasula fiizi z'omwana lwaki tazisasula. Bw'abeera ew'emputtu Child and Family Protection nabo twaweetwayo abantu abasobola okukola okunoonyereza ne basooka ne banoonyereza ne batwala fayiro ew'omuwaabi then omuwaabi n'abalagirira kyekyokukola then ne tukola ki either ne mumusiba oba sekyo n'asasula oba n'agenda ne bateesaganya ng'alinga ew'omuwaabi wa gavumenti n'alaba bw'ayinza okumala ensonga eyo. Okuggyako wabeera nga waliwo identity ey'ettemu oba okuba waliwo obutabanguko mu maka kuba obutabanguko mu maka ebiseera ebisinga buvaamu ettemu. Awo tewabeerawo okuteesa kuba kati gwanditeesezza naye oba wamuse kati awo tukwasiza ddala CID naye waliwo obusango buno bwe twalabanga nga si bwakuleetako kifuba kuba ate bw'oleetako ennyo ekifuba n'omusajja ayinza okwekola ki okwekyawa n'addukira ddala gamba n'omwana n'amukyawa. Kati eyo Child and Family Protection it is more of a friendly unit eri aba suspect be baloopyeyo n'eri
abo abazza okuloopa n'abaana okuba nti nno nabo abaana bamanya eddembe lyabwe. Mu nsi endala abaana babeerawo nga bamanya eddembe bye bateekeddwa okukola ng'abaana ebirina abazadde bye balina obbakolera ewaka. Era naye erina kubangula nnyo abaana okumanya biki bye basaanidde okuba nti no babakolera, nabo ng'abaana balina kweyisa batya mu mbeera ng'eyo. So n'abaana balina eddembe lyabwe nga lityoboolwa mu makeeyo gye babeera. Balina eddembe okutuukirira Child and Family Protection Unit eyo kuba tulina koosi namba abasirikale bafawo gye tubayisaamu, poliisi zaayisibwa mweziri mu poliisi bwe balina okweyisa nga balabye abantu abo, era yo yanjawulo mukko n'abapoliisi endala bwe bandikuyisizzaamu. Kyobula Child and Family Protection Unit weeri. Naye ate bagamba nti musosowaaza nnyo abakazi okusinga abaami. Kati awo Child and Family Protection Unit eri mbu basangayo abakazi. Then n'otandika okulaba nga abakazi basosowaza ennyo. Omusajja ye simanyi oba kati kyalongoosebwamuko. Kituufu ekyo kyaliwo. Siyinza nagamba nti no kiggweredde odda kuba buli poliisi sibeerayo. Naliko ku police station emu omusajja n'ajja okuloopa mukyala we nti mukyala we yamukubye. Abasirikale basooka mumusekerera nti ng'omusajja gwe wennaawo bakuba batya. Abasirikale abaaliwo bakuba batya, omukyala kuba atya. Omusajja nga bamulaba wa kiwago naye ng'ageza okuloopa ati omukyala yakoze eki. Abasirikale ne bamusekerera. N'abo abasirikale abamu of course kiba si kirungi eri omuntu, naye n'engeri ne SOPs aba azirinyiridde, naye ky'omusirikale okusekerera tekimenya mateeka, wabula aba tayisizza mu ngeri eriki professional. So kyobulaba mu Child and Family Unit bo baba training making sure okumanya nti buli omu, everyone is a potential victim. Omwana asobola obeera victim, omusajja asobola obeera victim, n'omukyala asobola okukola ki? Obeera victim. So bw'obeera mu poliisi nga oli trained okumanya ekyo, si nti buli training tugiwa buli omu because of resources n'ebirala, tulondamu abantu abo abatono naddala bali mu unit eyo. Naye bw'oba ojja okuloopa omusanga tosookera mu unit eyo, olina w'osookera. Kati awo ne bagamba guno omusango guno ogenda mu ofiisi bweti. So awo w'osookera bayinza obba nga tibali nnyo welconvers ati ne training zezo tuwadde bannaabwe. Oyinza osangawo reception entali ntuufu, naye bw'otuuka ku poliisi ng'oli victim babuuze Child and Family Protection weeri, ensonga z'ogenda ozinnyonnyole Child and Family Protection sobola okuba nti n'otulondola emisango. Because bagamba, nawulira abantu ku radio nga bagamba they are not comfortable with ate n'abasajja talking to a woman. Beetaaga kwogera na musajja munnaabwe. Kati simanyi. N'abasajja nabo tuli mu recruit. Tulina ba Child and Family Protection Officers abasajja. Buli Child and Family Protection Unit buli poliisi mulimu abakyala n'abasajja. Naye tulina okimanya nti aba victim abasinga ne ku statistics zaffe ze tuzze tufuna basinga kubeera bakyala n'abaki baana. Basajja tebavaayo nnyo okuba nti no basobola okukola ki okwogera ku bizibu byabwe. Could it be because those babera psychologically maybe nga bakirowoozaamu nti bayagala n'okusomera ku batulaba emisango gye twafuna omwaka oguwedde. Bw'ogerageranya omwaka oguwedde nti twafuna emisango 1,114 omwaka oguwedde, naye bw'ogerageranya emyaka 2023 twafuna 2022 twafuna emisango 107. Kati mugina emisango gyonna tugenda n'ate ne twawulamu bakyala bameka abavuddeyo okwogera ku nsonga zino n'abaami. Abasajja abavaayo okwogera ku mbeera gye bayitamu ey'okutulugunyizibwa baali 3,000 ku misango. Ku misango 1,114. Abakyala baali 1,000. Kati olabira ddala nti ennamba y'abakyala nene. So
nga bwe zizze bwe recordinga ne tutwalako egimu mu kooti kuba ebiseera ebisinga emisango gino tegikomekerezebwa mu kooti era kwegyo emisango gye nnyonnyodde twatwalayo just emisango 5 gyokka. Endala zonna mwali tulina engeri gye tugigoshiatinga ne tulaba nti guno gukomekerezeddwa gutya. Domestic violence ebiseera ebisinga teri nnyo physical omusajja alina kubibwa omukyalo bayina kubibwa waliwo abasajja abatuuka ewaka nga yaguze emmere nga tebagifumbye era ebiseera ebisinga naffe bebajja ewaffe tukugamba nti nawe olina emikono so fumba okusinga okukola ki okulwanagana ne mukyala wo oba teyakoze eki abeera ava kunoonya ssente kati bw'akomawo kati yasigadde eka lwaki yetafumba ate omukyala bw'aba tayagala fumba ogenda mukaka kati nga gwogenda mu ffumbiro n'ofumba ekitegeeza abazadde abali bayigiriza abaana abalenzi okufumba nti bw'oba otuuse ewaka omukyala n'agaana kuba bw'omukuba abasajja abasinga babimala nakukuba okuteesa bakumala nakukuba kati bw'omukuba oba okoze eki oziza omusango ne bw'omugamba tagenda kuwuliriza alisiti vaayo fumba oba bw'oba oyinamu kasente genda ogule teekaawe nazo eziri bano abasajja ab'emiceere bano tebavaawo ku makubo mwenda baba bakyaliwo okusinga okulwanagana n'omwana w'omuntu lwakuba takuwadde emmere ate poliisi ejja ekole ki ekusibe bannaye kanate obeera ogonjodde ensonga anti ebiseera ebisinga naffe ba outsiders tetusobola kukola kyamaanyi nnyo kubagatta kuba omusajja bw'oba okwoyo omwagala teri muntu agendako kaka olaba ne bazadde bo basobola okuyingira mu nsonga ng'omusajja wamukooye edda n'ogaana kati ffe abapoliisi tugenda kukonvinsinga batya ffe ogwaffe gwa kutabaganya kulaba nti no tuwabeerawo mumbeera nga muyina obutakkaanya mu maka domestic violence ekole ki eveemu mukyala kumusibira bweru olwokuba omusajja akedde najja ssaawa 2 ewaka omukyala najja ssaawa nga 2 n'ekitundu abasajja abamu babasibira ebweru era gyegyo emisango gye tufuna abakyala ne bajja ne bagamba omusajja ansibidde ebweru kati ffe poliisi ne tuyimuka ne tugenda ne tukola ki ne tukonkona omusajja kuba obudde buba buyise nnyo of course bw'aba azze nga leeta tetusobola ate kugenda kumukonkona ssaawa 9 tumufunira waasula tulina zi shelter ku poliisi zaffe ez'enjawulo naddala ez'ennene wayinza okwegama essaawa nga 3 omusajja ne tumuyita enkeera nemugamba gundi wamusibidde ebweru lwaki wamusibidde ebweru nakugamba atya naavaayo nakunnyonnyola nti omukyala yazze leeti omukyala alina akamanyiiro omukyala takwata masimu gange bwe mukubira waali nange nabadde nina kukola ekyo kukola ki ate olaba nti n'ebintu oluusi bibeeramu eggumba bibaamu eggumba naye ebiseera ebisi kati olaba gavumenti kyeyakola nti lwakuba percentage esinga ey'abantu abali mu ggwanga lino abali kyetwandiise relationships si bafumbo legally nobakangeza oba n'empeta oba by registration wali kunnira kuba kati embaga baazizza wali kunnira si bawandiise gavumenti ebamanyi nti noki kibabeerera kizibu naye ebiseera ebisinga bw'oba ofunye omuntu ng'olaba mutuuse ku ssa ery'okuteeka obulamu bwa munno mu matigga kiba kirungi nnyo ne musooka ne muweewaamu koki ku kabanga era ebimu ku bye tutunuulira ogenda okulaba omusajja akusindikira ebigundi kye tuyita threatening violence akusindikira bimesegi ebikutiisatiisa nja kukola ekintu nja kukola ki kati ebiseera ebisinga bimesegi ebyo bwe bijja tusooka ne tubinoonyerezaako in a criminal conduct nti bw'osindikira omuntu message ng'omutiisa nti ojja moto oguguba kuki oba bumenyi bw'amateeka oba olina omusango gw'ozizza tusooka ne tukwata layini eyo ey'okunoonyereza so ebiseera ebisinga bwe tuba tutandise nga tetutambula speed abakyala bavaayo oba oyo yenna aloopye nti
musajja wange mumuleke alabirira abaana n'okola ki n'omutta naye ne tubawabula nti bw'oba olabye embeera ng'eyo omusajja sooka omuweeko ki space of course waliwo abawadde space kati waliwo ettemu lye twafuna awo ekibuye ebbanga eritali lyawala mukyala yanobayo ew'omusajja n'agenda n'abeera ne sisita we yali ali awo atambuza emmere omusajja n'amusanga mu kkubo n'amutema ettemu lyali awo si lyawala nnyo so waliwo ebintu ebimu byoyinza nga ebiseera ebisinga tebyewalika of course poliisi ne bavayo ne baginenya mwamanya omuntu ono atiisatiisa ono mwakolawo ki naye naffe tulina obuzibu obwo nti bwe tuba ate tutaddemu eryanyu okunoonyereza ku misango ng'egyo twesanga ng'ate abaagala nabagambye anze omusajja okusinga omusiba kamukole ki kamwesonyiwe kati ate mu kabangako nga weesonyiwe omusajja oba omukazi najja n'akutuusaako obulabe olwo n'omu gwe mwagamba gwe nalaba I think oba Kasangati side lwakuba nakyazaako wafanda omu nga tulaba keesi yali ne mu mawulire nebagamba omukyala kale twamugamba omwami ngaoyo omwami agamba anviire ampemu space ye yagenda okulaba ekirowoozo bakyamugira bugizi n'agamba nedda abaana bange n'addayo n'amutemula so ebiseera ebisinga omuntu aba n'ekirowoozo ekyo biriri bali mu oli yafa ali mu komera abaana bwe baali bali awo so obutabanguko mu maka ebiseera ebisinga busobola okwewalika kuba bw'obeera ng'oli muntu yenna wenna ng'oli mu mbeera ey'okuba nti notiisibwatiisibwa oyisibwa mu mbeera ey'okubeera nga oli mweraliikirivu buli ssaawa kiba kikulu nnyo okusooka n'okola ki n'oviira omuntu oyo gw'oba obeera naye essaawa ezo kati ye omusajja wabanga afunye ekizibu ddi lwalina okuloopa essaawa yonna kati ekizibu omukazi kati olaba ekyokumukuba basobola okuloopa ekyokuba basobola kati oli yagamba bamukuba ate nga alina kukyusa waliwo gwe nalaba ng'anywesa n'omuntu omusulo essaawa yonna buli woyita mu mbeera etyoboola ekitiibwa kyo ng'omusajja oba ng'omuntu kuba kati tetulina tutunuulira nti oba musajja ng'omuntu kuba omuntu alina eddembe lye talina kutulugunyizibwa alina okwetuusaako tuyita basics obeera n'omusajja naye takukkiriza kunaaba oba obeera n'omusajja takuwa emmere weeri naye takukkiriza gikwatako embeera eyo yonna nga tosobola kwetuusaako basics kaabe mwana ng'oyagala okukola naye nga takukkiriza kukola ovaayo n'okola ki negwatakkiriza kukola naawe ovaayo n'oloopa bw'oba nga kyoyagala nga naye ng'akusibira mu nnyumba omanyi waliwo abakyala be basibira mu nnyumba n'agamba bbaawe nti leero tulina waka mu corporate world mubiyita ki kumanyagana kati okukolayo ebintu ebyo ebyokumanyagana si boys day out kiina erinnya kyerabidde erinnya batera okwekuŋŋaanya kati nga mu kampani ne bafunanga akafe eyo ejjinja team building keeko ka team building ennaku zino buildings ne bakuŋŋaananga eyo ejjinja naye omanya abakyala bangi babasibira mu mayumba nga nagendagenda team building omusajja n'awulira team building n'agamba tolina gy'olaga n'akusibira mu nnyumba of course bintu bingi ebibeera mu team buildings ezo sizimanyi ffe tetuzikola mu poliisi tetuzimanyi tetuzikola tulina kyetuyita barazas kutuula lunaku onoonyayo olunaku lumu buli omu n'anyumya ebizibu bye bakama baffe nga webali baba basobola obigonjoola ne babigonjoola ebibalema nga babisulako nga balaba nga basigala babinoonyeza solution naye kati eno waliyo kye bayita team building ne mulya ne munywa zireese obutabanguko bungi of course simanyi bibeerayo naye tuwulira ebibeerayo ebimu mubeera ku mulimu ng'omusajja agamba omukyala oli bamanyi mukyala wa gundi abakyala abasinga bagamba ono bba wange w'oku mulimu
n'abasajja balinayo n'omukyala wange ow'okumulimu. So balina omuntu naye bakyala baabwe tebagenda, but the team building we had nga okkirizibwa okutwala ne mukyalawo. Abamu tebakkiriza kuba olina kubeera n'abantu b'okola ki? B'okolagana b'okola nabo. Oba omukyala bayinza n'omugamba ajje naawe naye ng'alina naye oba kyabaza ensonga ze n'agamba oba musajja wange alina ebbuba lingi sijja kola ki? Sijja ttambula naye. So waliwo ebintu bingi ebibeerako eyo nga abakyala abasinga babakotoggera nga omusajja takukkiriza fuluma waka akusibidde mu nnyumba. Akuba bw'aba takusibidde mu nnyumba akusibidde ebweru n'abasajja nabo ne bayita mu mbeera y'emu. Omukyala soomuyisa mu mbeera y'emu nga omusajja omulala gye yandiyisiza mukyala. Kati ekirala, maybe take us through the process. Mbadde ndooza Child and Family Unit. Mbeera muyina bwendoopa omwami awaka tubamanya ku poliisi ndaba nga batasobola kukolagana neera. Abasinga baawukanira ddala, abasinga Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Family tugezezzaako wadde kye tulina nti otusanga mu ngoye za poliisi. Of course omuntu bw'awulira nti yantutte mu poliisi. Aba alaba ng'omuntu eyamututte okuba nti asibibwa. Naye Child and Family ezimbye erinnya lyayo okuba nti nesobola okwesigibwa abantu abalala mu mbeera ey'obutakola ki? Kwagala kusiba muntu. So bw'oba olina akasonga akatono ng'oyagala tusibe musajjawo totawaana kukola ki? Kujja ku Child and Family. Kuba si yenkola. Tetugendera nnyo mu bintu bya kusiba muntu. Tugendera nnyo ku bintu ebyokukola ki? Ebyokusooka ne tuwuliriza enjuyi zonna. Kuba bwe tugenda ku by'okusiba omuntu tetujja kwawukana nnyo na poliisi eno gye bakola ki? Gye batya. Ekituufu abantu batya poliisi tugezaako okutereeza ekyo ekifaananyi. Naye oli bw'awulira nti bamuyise ku poliisi. Naye ng'ate abalala mugenda ne mubayita n'ogenda okulaba there case gye nalaba ate omusajja ne bamusiba mu kaduuku ne bagamba ne bamuyisaawo taata w'omwana ne bamusiba. Bamugamba agira abeerayokko. Ebiseera ebisinga bw'otuuka ku poliisi ate n'olagirawo gwe nti togenda kubeera receptive ng'oli negative ku buli kimu ekyogerwa ng'ate ne attitude yo si nnungi. Teeka we liba litukkiriza okukwata tukukola ki? Tukukwata. Nalina yagamba okumuboggolera like engeri gye yayogera. Ayinza obba yayogera bubi ey'abasirikale. Ebiseera ebisinga tubeera ba conflict resolution. Naye bwe tulaba nga conflict gw'okyayagala egende mu maaso okutaasa oli kuba tetumanyi kati engeri gy'ategedde nti akuyise ku poliisi. Oyinza omwerekeza ebigambo n'ogamba ogenda kundaba nga tuzzeeyo. Ate situsooka ne tukola ki? Tukusigaza. Mu mbeera ey'okwogera naawe naye nga ebizibu by'omu maka bizibu byakwewalika ebiseera ebisinga. Naye kye tumanyi nti gy'emisango gikendeera. Oba oli awo okusomesa kwe tukola. Lwakuba kati zino ennaku ne bano abazungu abatuyambangako ebiseera ebisinga okutuusa abantu okutuusa obubaka mu bantu. Waliwo ebitongole ebyo bye bannakyewa ebyo byali bisinga tutera okukwatagana nnyo nabyo. Tulaba nga waliwo omwana alekereddwa taata we nga ate waliwo ekitongole kiyinza okuba nga kimuwere nga wetunoonyereza ku taata we. Bibadde bijja ne bikola ki? Ne biyambako naye kati nabyo engeri ndowooza mukulu we yakwatamu wali nabyo bizzi bikola ki? Bikendeerera ddala. Jjukira nga mubasindika mu those places. Birina ate biyamba n'okubayamba okuba omukyala. Birina ate ne ba professionals abandi badde be twandiise nti bayinza obba nga batusingako kye twandiise counseling. Ffe tulina counseling gye tuwa naye tetuyiri qualified nti osanga oli nga wa counseling naye nga alina qualification y'obwa dokita okuwa counseling eyo. Naye kati ffe tugiwa because we are police officers ate tulina certain type of training gye tukola ki? Gye tuyitamu naye tali certified na bakulu babyanjigiriza naye olw'okuba tuli ba poliisi. Ate n'obwo obwesigwe nabwo biseera ebisinga nabwo bukola kinene nnyo abantu okuwulirizaamu. Okay, then waliwo abamu be basiba
n'omuleka ku poliisi either banga mwalwanye ogenda okulaba ng'ate avuddeyo. Ng'avuddeyo n'ebiseera ebisinga bw'ebanga butabanguko mu maka omukyala ategeezebwa nti musajjawo tukoze eki tumutadde tetugenda mmala gamuta era bwe kiba kikoleddwa ng'omusirikale atadde omuntu ng'oyo nga tategeezezza yaloopye ekyo n'ekibeerawo gwe ng'omusirikale oba olina obuvunaanyizibwa. Kati bw'otunulira kati katutunuulire domestic violence nga yo oba obutabanguko mu maka oli obutabanguko bwe buliwa exactly obusobola okusibisa omuntu? Obusobola okusibisa omuntu nga murder as a result of domestic violence. Okubye n'okuba nemba ndi mu self defense. Ne bw'oba oli mu self defense anti kati self defense eyo kooti yegisalawo nti ono yabadde mu self defense neffe kye tuba tutunuulira essaawa eyo mu kunoonyereza nti bano baalwanaganye omu n'afa oba mukyala yafudde oba musajja yafudde. Of course ne bw'oba ojja okutta omuntu n'ekiso tolowooza nti nno agenda kubeera awo akuleke omufumita ekiso agenda teekawo embeera era bwe tujja laba signs nga zakola ki naye nga nze osagenda mu kaduukulu osooka n'okola ki nenyingirayoko n'obeererayo nno ddala kuba omusango gw'ettemu si mwangu walina okukomitinga mu high court ekyo kitwala emyezi nga 6 kati bw'oba omusango kuba kati ebiseera ebisinga emisango gino ejjangwa n'omukyala awe ekasanga teyatabbaawe emufumita ekiso ye bwe yatuuka mu kooti yakkiririzaawo nti nze namusse kooti n'emuwa emyaka oba gyali 25 oba 3 mugamba tuwayonoonye budde bwaffe n'emuwa emyaka wakyali ndooza gyalinga 2 kwasa mu self defense ebirimu bya self defense ebya self defense birimu kati kooti yo kennyini yesalawo nti ero lino ttemu yaligenderedde ya planinze n'akola buli kimu n'atemula ki omuntu then neba nesalawo negamba nti lino ttemu naye teryabadde ki egenderere kati ne bakuwa ekibonerezo nga basinziira ku ekyo angeze mbadde mulwana nga mulwana wano omusindika nakuba omutwe awantu naye waliwo oli gwolaba omusajja omusanze mu wooteri ogenze n'akambe akasala emigaati mu wooteri n'omufumitirayo ekyo wakipulaninze anti munayinza okuba nga tamusasudde sente nga byabadde byandagaano byakutegeeragana ekyo oba wakipulaninze so waliwo bo nga kooti beesalirawo fe ogwaffe guba gwakuleeta bujulizi si kulumiriza muntu nti oba yakikoze kigenderere obujulizi oba nga bulaga nti yakipulaninga kuva dda well and good nga kooti yekuwa ekibonerezo okusinziira kati bano abalina ba spouses nga bali wano bo nga bali bweru like abali ku kyeyeeyo nga babalekerera nga either babaleka mu properties zaabwe genda okulaba nga either omwami abakyala batunze ebintu abasajja basinga abasajja bawasizza mu bintu by'abakyala bali ebweru kesi nyingi nnyo nga bawasiza omusajja omukazi ali eyo bweri akola asindika ssente akola buli kimu omusajja n'azimba n'ennyumba ate nagiwasizaamu omukazi omulala omukazi agenda okudda okuva ebweru nga musajja aleeta dde omukazi abo mubayambye mutya of course ebyo bibeera ebiseera ebisinga kati biba biri civil nga si bya butabanguko mu maka baba balina genda mu family court kusalawo ani alina obwannannyini ku kintu ekyo nebeewozaako so nezino bondi mbadde njagala nazo zitutangaazeemuko abantu okufuna bondi muli abantu abamu nga tebamanyi bondi ddembe lya muntu yenna kufuna bondi naye lwaki bamuwadde bondi naye waliwo naawe bondi kino omukulembeze waffe kyasiiba atugamba wadde eddembe ly'omuntu okufuna bondi naye togenda kuddira muntu yasse yatemudde nga kale engeri gye ndi omupoliisi kankozesa olulimi luno togenda kuddira muntu agambibwa okuba nti yatemudde omuntu yes nga waliwo n'obujulizi bw'okuŋŋaanyizza oba kiso
oba wamusanzeko n'omusaayi ng'embwa zimunoonyezza ne zimugwako nga wattiddewo omuntu embwa ne zigenda ne zigwa ku nnyumba ye ne zimulemerako n'ogamba nti nno olw'okuba tikinnakakasibwa wadde waliwo obumulumulu nti tumuwe bondi. So waliwo ebintu ebimu by'otunuulira nga really ogamba nti omuntu asangiddwa really n'ekiso wadde ayinza obba akironze essaawa eyo nga si ye yatemudde naye nga tonafuna bujulizi bulala bujjawo kiri tumuta kwatagana ne prosecution balabe nti bafuna awantu we bamuteeka ng'okunoonyeza okukola ki bwe kugenda mu maaso mpaka yemufuna obujulizi obujjawo kiri nti oba ono yazze kumutta katolaba nange tukkirizibwa okutambula n'amamundo ngeze omuntu anumbye ewaka n'enkuba essasi ne limukwata ekyomukisa omubi ne limutta nina osooka nenoonyezebwako nga nze kati ate tebajja kunoonyezaako kunoonyerezaako nga ndi bweru basooka ne bakukwata ne basooka ne banoonya ono omuntu yakubiddwa essasi bw'oba nga ggwe wamuyisa asooka ajja omukubira ewowo ogambe nti mubbi kati ebyo byonna bwe babijjawo ne bagamba omuntu ono alabika yabadde azze kubba omusajja ono yamukubye essasi nga yeetaasa fayiro neekola ki nesooka eggalwa awo ne bagiggala naye nga tonnafuna mboozi ntuufu etendera mituufu omuntu tolina kumuta osooka kufuna kituufu n'omweliminatingira ddala mu kavuyo ako bw'oba omweliminatinze ng'omuggyemu ng'ekibuuzo ekyo okigjeewo nti si yakikoze awo n'omaana okola ki n'omuta well bond ddembe lya buli muntu okuba nti naagifuna naye waliwo ebiseera ebisinga weekalubamu nga tetusobola gikuwa weewaawo tuzze tutwalibwa mu mbuga z'amateeka naye oyinza okuta omuntu omutuufu ate obuzibu ne buddayo ki eri ggwe ayamutadde. So endala mpulira abasajja bagamba bakuba emigongo conjugal rights omuntu asobola kugenda ku poliisi ojja bwe baba bakuba omugongo kuba kati ekigendo oba mu mugongo omusajja kukuba omusajja ajja kukubira ewaka nga okuba omukuba omugongo oba omukyala nabo bakuba waliwo gwe nina akavidiyo ke nalabye ng'omusajja awa confession mu church ng'agamba mukyala wa mukuba olw'okuba talina maanyi ga kisajja nange nakalabye ezo ensonga olina zireetawa ku poliisi naye ng'omukyala gwe baalaze ekifaananyi amukuba nga yenna gume ate gakkiriza. So ebintu ng'ebyo tulina bitunuulira ne tubiraba ng'ebyokusaaga olw'okuba tolina maanyi ga kisajja bakukuba fe abamu ne tuseka omusajja baba bamukubira ddala abatalimba bangi babakuba ne bw'oba toyina buvune vaayo omukyala oyo ebiseera ebisinga aba teyeetaagisa na kusiba aba yeetaaga professional help counseling kwogera naye nti kino kya bulijjo si nti buli omu abeera akola ki alina amaanyi oba gwe ng'omukyala akuba musajja wo ti talina maanyi ga sajja mwafuddeyo genda mu basawo okubabuulira ensonga lwaki kuba ebiseera ebisinga ebizibu ebyo biri scientific era abasawo be bakola ki be babijjawo oba ne bakuwabula tikola booti kola ki booti oba va ku sukaali oba bagamba sukaali naye zinakwayo noona amaanyi g'ekisajja bive ebyo byonna bagenda babikugamba lya bwoti okusinga okuba kati ebyo byonna bw'omuyita n'oyogera naye n'omukansolinga ajja mmanya munnange ekizibu kiyinza obba nga si kyaki sina kya musajja ene buno obutunda obulimu sukaali omungi nze mbumuwa omusajja jaleeti emmere obangi omusawo abaako byakunnyonnyola n'amanya nti munne omusajja ayinza obba akola ki anenya byabwe bakyali kigendererwa kinze ka video no saakamalayo so ebintu ebyo bibaawo naye bw'oba oyisibwa mu mbeera eyo yonna
mukazi akukuba omugongo oba omusajja akukuba omugongo vaayo yogera kuba ebiseera ebisinga kati nina kwogera omukyala ajja kuvaayo agambe onkuba omugongo okuba olina omukazi nga wayisewo wiiki mwezi of course okumanya nti omuntu akubibwa omugongo ebiseera ebisinga kitwala obudde bungi oba mwaka oba myezi ebiri andi kisinziira ku bwagazi bw'omuntu naye bw'oba ng'olaba nti omukyala abadde akubisa mu mbeera banda bangenze ku poliisi then ne wayitawo omwezi gumu akuba omugongo gwokubiri. It is psychological. Yeah, I think so. You see, the whole process is psychological. Omuntu okukuba omugongo nga toyagala. Kati omuntu ono gw'okuba omugongo, you don't know what they are thinking about. Ate ebiseera ebisinga abantu bano teboogera. Babeera mu relationships oba mu bufumbo naye nga teboogera. Takubuulira nkukuba omugongo olw'okuba ndi mulwadde. Oba n'agamba nti nkukuba omugongo olw'okuba ndi mulwadde naye omusajja n'agaana okukola ki? Kukkiriza kuba waliyo n'ebirwadde ebyo ebirwawo nnyo ku bakyala nga kimuluddeko obudde bungi naye ng'omusajja tayagala mmanya alowooza okola ki? Olimba. So ebiseera ebisinga bw'obeera mu mbeera eyo ng'olaba onyonnyola omuntu tategeera. Mutwale ne bweba si poliisi so mutwala mu ddwaliro bawaayo professional help eyo ya counseling naddala ku byobulamu bawaayo help eyo ne bakunnyonnyola ekizibu ekiri ku mukyala oba ekiri omukyala amaze emyaka 4 temulaba mwana mutandika omumukuba olw'okuba takola ki tazaala naye togendangako mu ddwaliro gwe ng'omusajja okumanya lwaki omukyala akola ki oba ggwe kennyini oyinza obbanga gwe kizibu oyinza obba wazaalako edda abaana nga 2 naye munnange buli wetwengera okukula wabeerawo ebintu ebikola ki ebikyuka mu mubiri gyaffe bamanyi okuwoza nze nina omwana ng'oli nasobola omuzaala nga bali navaayo nga nzadde abaana ng'olabika gw'olina ekizibu. So basajja bangi batulugunya abakyala mu mbeera eyo then n'abakyala nabo batulugunya omukyala nga naye yazaalako ng'alaba omusajja takola ki n'atandika okukola ki okutulugunya oli. So embeera eyo bw'oba ogiyitamu ezo obba si poliisi tetumala buli kimu naffe tulina emirimu mingi naye waliwo w'oyinza okgenda waliwo abazadde waliwo abakulembeze mu kitundu mw'obeera waliwo n'abasawo n'ogaaka ngende ne mwami wange ono omusawo atusooka atukebera atunnyonnyole ekizibu kye tulina. And of course abantu abasinga naddala mu Uganda eno bamufuna mpola okusasula emitwalo oba nga 10 bamubuulire ekizibu kyaliko ayinza obutakola ki abamu bafa tebamanyi na bizibu bibakola ki bibaliko. Then ekirala bagamba mbu abasajja bakazi bakwata abasajja naye mmwe bababuulira mutuukayo ne mubasekerera abamu kale sijja kugamba nti wonna naye mbu olina kyose singa ebisenge byali byogera mulimu abakazi abakwata abasajja. Ali kikubamu akafaananyi kuba tekimbeerangako okuggyako nga bali 2 kisoboka ng'asukka mu omu oba 2 ayinza okukuba nga olaba bakusinza amaanyi obakkuba kisoboka kuba abalinza abaana babakwata n'akuteeka mu mbeera ey'okutiisa kuba ngenda kukola kino n'ogenda mu kikolwa eky'okwegatta naye nga toyagadde of course ebya rape oba oyisiddwa mu mbeera ey'okutiisibwatiisibwa oba n'ayagala nga ayinanga ekissi n'akuyisa mu mbeera eyo so kisoboka kuba abaana abato abalenzi babakwata naddala omuntu bw'aba akusinga amaanyi kisoboka. Naye kati golaba omusajja omufumbo basobola omurepinga babano babeera eyo ye debate ekyali oba ne mu kooti bamba ne bagimaliriza simanyi kuba waliwo etteeka lino erya marital rape nti omukyala bw'aba mufumbo musajja we tasobola mumukwata omukazi bw'aba mufumbo tasobola kukwata bbaawe. So eyo emboozi ekyagenda mu maaso naye nga mukulaba kukwo naye nga abakyala bakwatibwa mu bufumbo n'abaami bakwatibwa gyekiri
kati oba okukwata ndoozi oba babira bategeeza okakibwa oba okakiddwa nga toyagala omusajja ayinza obutakukwata nti oba kati biseera ebisinga abakyala babanyiga kuba abakyala bambi teyeetaaga kuba anyway biology engeri gyebikolamu ebyabakyala naye abaami omwami kyandikira mu bwongo so kibeera ndooza kibeera kizibu mu okubeera nga n'okwewozaako mu kooti nti wakwatiddwa ng'oli musajja nga wali mufumbo nakyo oyinza obutaguwangula musango ogwo ndaba kiri unfair kuba biology owaffe mwawufumuko ow'abakyala kitegeera kati olwo ku nsonga eno y'abasajja okuvaayo ne balaba nga abaana like bazadde mu bakazi n'ogenda n'okola DNA ng'omukazi tamanyi n'okebera abaana n'osanga bamusiba bo bonna sibabo omukyala bw'atyo ligale kampuni ez'obwannannyini ezikola DNA zino muba musobola ozitwala mu mbuga z'amateeka kuba ggwe okukola DNA yonna omukyala ne taata agambye okuba nti taata w'omwana balina okuba nga bakanyizza so pata emu bwejja neekola DNA nga pata endala tekkiriza ng'omusajja yakoze DNA eno bwe kivaayo ne kizuuka nga balina n'obujulizi osobola okutwalibwa mu mbuga z'amateeka ne kampuni eyakoze DNA eyo kokola DNA walina obbeerawo consent bw'eba nga si consent nga kiragiddwa kooti nti DNA ekolebwe actually nga kiragiddwa kooti kuba naffe ne poliisi naffe okukola DNA tusooka kufuna bukusa mu kooti n'agamba mukole DNA mukakasa ekituufu oba omuwabi wa poliisi n'akiraba ng'ekisaanyizo okufuna obujulizi n'agala tukole DNA tukole ki tumanye ekituufu naye gwe ng'omuntu taata olw'okuba olina omwana gw'obuusabuusa n'ovaayo n'okola DNA ate empapula ezo n'oziwa omukyala nti yino ne DNA eraga gwe omukyala gwe balaze empapula ezo zikwate okutwale kampuni eyo eyakoze DNA mu kooti osobola ogisinga n'ofuna ne ssente kati olonga kimenya amateeka naye mbeera munamuki ate ofuna ssente n'omusajja asobola okukwatibwa kuba kiba kimenya amateeka bene ekirala there are cases ez'abaami okubeera nga tebalabirira abaana baami bo bagamba tulabirira what is the best advice you can give to somebody aliyewo nga baneglectinga like okulabirira abaana ye oli agamba ze nsobola oba mpaayo mwami omukyalo ono ampaayiriza mbiraba nnyo kati ki eno nsonga nkulu nnyo era abakyala abali eyo balina okukimanya nti si buvunaanyizibwa bwa musajja yekka kulabirira mwana naye bagamba omwana wa musajja era ne we mugenda mu kooti kati olaba nina omulimu olina omulimu ffenna tukola bwe mba nfuna miliyoni ng'emu naawe ng'ofuna miliyoni ng'emu omwana tulina omunoonyeza essomero erijjamu ezo ssente z'okola kizofuna nga salary okitegeera oba wa miliyoni emu omwana munoonyeza essomero lya $300,000 si mukyala gwe naawe wafuna akakadde nange nfuna akakadde okulagira nti omwana mwagala ku ssomero international school yakakadde era omusajja bw'avaayo n'akikola akikola ayagadde olw'okuba ssente maybe ayina ewalala wazikola ki wazikwatakwata n'asasula naye toyina woyinza muloopa nti aganye osasulira omwana ku international school nga ate ye taata w'omwana toyina woogenda muloopa ng'ate afuna akakadde gweoyagala sasula obukadde 3 ng'ate omusala afuna akakadde anti buli mwezi ate basasula buli kati buli taamu 3 abeerenga sente kati ebyo aw'okusula lwaki yavaayo emmere
Ffe bw'oleeta omusango ku poliisi Yes. oli mukyala tuyita omusajja ne tuvuga omukyala aleese omusango titulabirira mwana Yes. towa buyambi kati gwe omukyala ne tukubuuza wali bye bintu bye bimu kooti bijja okukubuuza Yes. tukubuuza gwe buyambi ki bw'owa omwana bw'oba omuwa bw'oba ogula bw'oba ogula engoye omwana naye wuwo Abakyala tebakimanya ekyo abakyala balina okimanya nti omusajja okumutuusa ku poliisi nti no tawa buyambi kyangu nnyo okwewozaako nti obuyambi bwawa bwakola ki bwasobola era bw'aba asobola agamba nze nfuna akakadde kamwe essomero lyensobola lya $200 ate gyegali munnange agabiri gyegali amasomero neririreesi gyegali so asobola okuwoza n'agamba nti nsobola osasula nze nsobola lino kubanga nina omwana nsobola okumulabirira ng'alwadde then ebyokwambala emmere wensobodde wenfunye ku mmere nenkola ki nenyamba naye gwe omukyala naawe etteeka likkakatako okukola ki olabirira omwana kuba ffenna tuli bazadde etteeka teryawulamu nti omusajja alina kukola kino omukyala alina kukola kino mulina nno okukola ennyo okutumbulira lwawaza kyempulira ku kese zendabye bagamba taweereza buyambi tasasula school fees omwana talina mmere gyalya omusajja bwe bibanga omwana yeetaaga ebintu 6 nga gwe omusajja osobolako 3 tewali poliisi gye tugenda kusibamu tewali na kooti egenda kusiba kasita obanga osobolako half ekyomwana kye yeetaaga ebirala omukyala aba asobola okukola ki okubifuna bw'oba tobisobola gwe ng'omukyala nga nawe tolina wojja buyambi awo omusajja wakutwalira mu family court kati bino twogera hypothetically wakutwalira mu kooti naye nga bisobola okubeerawo wakutwalira mu kooti n'agamba omukyala tasobola labirira omwana mwetaaga kalade kooti bw'erabanga naawe tolina mulimu ng'omwana emusayininga ng'egamba taata w'omwana agende naye ajja mutuusaako buli kimu kyakola ki ekirala abakyala bagenda ne batwala abaana nga bagaba abaana bato naye ng'ate tebalina mirimu ku nsonga eyo kibeera kitya omusajja abeera alina okuwa buli kimu si kyo bw'oba tolina mulimu omwana omusajja bw'aba asaze okujjako abasajja abasinga tebaagala agenda mu katemba oyo nti agenda asaba omwana naye bw'oba tolina mulimu n'ofuna omwana omusajja nga yayagadde essaawa ezo omwana kasita aba nga asusse emyaka ey'okuyonsa ey'okwonka biki 7 zemanyi like at 7 years emyaka 7 wasobola okujja n'amutwala ne bw'aba muto nga tolina kyokola asobola okugenda mu kooti balooya be basobola okukakasa magistrate yenna oba omulamuzi nti mwana wadde muto takyayonka teetaaga beera na maama we oba wa myaka 2 oba nga wamuggyako mangu myezi oba waliwo abakyala abamu ababajjako myezi waliwo n'abatayonsa wadde tayonka kati waba tayonka era nga tukiteera ku poliisi omwana wange tayonka ekyo kiba mu kooti kuba omusajja ajja kiwa kangeze ajja kiwanga ensonga lwaki ayagala atwala omwana kati ebyo biba bya kooti tebiba nnyo bya poliisi kuba ffe tetulina lukusanga poliisi kujjako omwana wo ne tumuwa omuntu omulala aba amusabye olina eddembe ly'okubeera n'omwana we era ekyo bwe kiba kikoleddwa ku poliisi yonna kiba kimenya amateeka poliisi ngaffe tetulina omusajja bw'ajja n'agamba ayagala mwana tetulina buvunaanyizibwa bukwata mwana oyo ne tumukwasa taata we obuba bumenyi bw'amateeka taata we alina kgenda mu kooti oba anti bwe muba nga mu negotiatings awo nga mukanyiza okujjako nga mukanyiza naye tetulina lukusa lwonna lukakaku waliwo abapoliisi ababikola tubatwala ne tubavunaana mu disciplinary action kaka abazadde owaayo abaana eri abantu nga tebeeyagalidde olw'okuba nti tebalina busobozi bubalabirira bibeerawo emisango ng'egyo tugifuna naye nga ekyo kimenya amateeka ku sayidi eyaffe erina beera kooti nga yeekugyeko omwana kooti olwo ate kati bano abaana ababeera nga what did I want to say waliwo this scenario where you have
where you have kids oli nakudinaye ng'obalaba especially ekyo nakyo kimenya mateeka mbunaagaana obeera ng'olaba abaana okuggyako nga kooti yalagira tolina laba baana naye ng'omuzadde oba olina eddembe ly'okulaba abaana bo. Then zino ssente abantu ze batwala ku poliisi mbusimanya omwami wange asasulira ku poliisi zituuka ku bali abazadde bazinona ababikola ebyo kuba ebiseera ebisinga tekiri mateeka naye nga bwe nkunyonyodde nti poliisi eno eya Child and Family ebiseera ebisinga yakuteesa yakuteesa okubeera nga muzadde kati omusajja bw'agamba nze omukyala sijja muwa ssente direct ngenda banzi wammwe muzimuwe. Of course kati poliisi nawe oyagala kumalawo ki kizibu ojja gamba kankole ekiye ekiryoke gwe zituwe tukole ki zimuwe. Naye of course nawe omukyala bw'omanya nti omupoliisi ate gwe bawadde ssente ko waliwo abasajja abakyawa abakyala nga talina kyayagala naye wanje nga tayagala mukwasako wadde n'ekikumi bweba ate nga yamuzaalira n'abaana bweba nga mmere gyayagala agenda mu katale n'agula emmere naye atamugazizaako wadde ekikumi bw'omwana bw'aba mulwadde afuna eddwaliro ly'abeera ng'asasulako omwezi n'agamba mwana mutwale ku ddwaliro lino bamujjanjabe nga tayagala akwate ku ssente wadde so ebyo bibaawo. So naffe omuntu bw'ajja n'akukozesa nga intermediary okuggyawo ekizibu oyinza okukkiriza naye tekiba mu mateeka oli bw'ajja n'akwemulugunyaako nga gwe omusirikale oba nawe weekoze eki weeretedde ebizibu. So tugezaako nnyo okugamba abasirikale baffe beewala okukwata ssente z'abantu kuba oli akulumiriza yakuwadde akakadde nga yakuwadde 3 so ne mudda mu lutalo olwo olw'okusikala. Yes, that's very true. Lwakubanga n'ekirala kye bagamba abakyala okay. Anange finally. Should I kneel down? Right. Respect. Dodo bana. Signing out but yanti zayibeera nkola naawe. It is live or you're going to produce? We're coming back for part 2. Ne dodo ayingiddewo naye maama engeri gy'ayambadde. Enera hip ziri eno.